Gavumenti ya Uganda eyongezaayo enteekateeka ey'okubala abayizi n'abasomesa mu ggwanga mu masomero ga gavumenti ku mutendera ogwa primary. Omusasu waffe Musisi John Munandagwe abaddewo. Mu gwokuna gw'omwaka guno Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga Janet Kataha Museveni yatongoza kaweefube okubala abayizi bonna abali mu ggwanga okuva ku mutendera ogusookerwako okutuukira ddala ku matendekero ag'owaggulu, nga mu kaweefube ono mwalimu okubala abayizi ne bibakwatako byonna omuli emyaka gyabwe, bazadde baabwe n'okumanya obutuuze bwabwe obutuufu, okugattako abasomesa okumanya omutindo gwabwe, ebyenjigiriza, obuyigirize bwe balina n'eddata omulala abakwatako, n'abakozi abalala bali ku masomero bannani staff teachers gamba nga ba metroni, abafumbi, basikali n'abalala, okugattako n'okumanya omuwendo gw'amasomero gonna agali mu ggwanga Uganda. Wabula okuva olwo kaweefube yenna abadde atambula bulungi, naye ekitongole ekivunaanyizibwa ku byalo mu ggwanga ekya UBOC nga kikulembeddwamu amyuka omwogezi waakyo Kimbo wa Lawrence bategeezezza olusoma luno olw'ettaamu ey'okusatu baafunamu Gozilini oluvannyuma lw'abasomesa mu masomero ga primary aga gavumenti okutandika okwekalakaasa olw'emisaala, olwo ne balemererwa okubala abasomesa n'abayizi mu masomero gano aga gavumenti aga primary. Mu mbeera eno UBOC etegeeza nga bweyongezaayo ennaku 4 okutambuza akaweefube ono okukakasa nti bamaliriza byonna ebitaggwa, era ng'olwokuna lwa wiiki eno enteekateeka eno lwegenda okukomekkerezebwa. Ate primary za gavumenti be basomesa badde bekalakaasa, so ne tufuna okusoomoozebwa twali tetusobola kutambuza nteekateeka eno mu masomero aga gavumenti. Naye ensonga bwe zigenze nga zikwasaganyizibwa n'abazivunaanyizibwako nga tukolera wamu nabo, enteekateeka eno kwe kusalawo olunaku olwaleero eddemu ng'egenda kumala ennaku 4 okuva olwaleero ku Monday paka ku Lwokuna olwa wiiki eno. Mu mbeera eno ono awanjagidde abazadde n'abasomesa na buli gwe kikwatako okukwatagana obulungi n'ekitongole kya UBOC okukakasa nti omulimu guno gutambula bulungi, kubanga ebigendererwa byabwe kwekakasa nti bateekerateekera amasomero gonna agali mu ggwanga Uganda, abasomesa n'abantu bonna abagakolerako gabeere mu mbeera eyagaza olw'okutumbula ebyenjigiriza bya ggwanga lyattu Uganda. Bannayuganda ffenna n'abakulembeze, abazadde n'abantu bonna tukolaganire wamu okulaba nga enteekateeka eno tugitambuza bulungi. Lwakina 8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja Munandagwe Musisi John. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu mu ggwanga ekya NIRA kimaliriza okusindika endagamuntu z'Abannayuganda obukadde 5 n'okusoba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abeewandiisa bazifune. Ekitongole kino kimaze ebbanga lya myezi egisoba mu 6 nga kiwandiika abantu naddala mu kuzza obujja endagamuntu zaabwe, era enteekateeka eyo ekyagenda mu maaso. Olunaku olwaleero mu lukungaana bannamawulire olutudde ku kitebe kya poliisi enaggulu mu Kampala, Kereya Olama omukungu okuva mu kitongole kya NIRA ategeezezza nti abantu abasinga abeewandiisa ate tebafuddeeyo okuddukira endagamuntu zaabwe. Okusinziira ku Kereya Olama, mu disitulikiti okuli Ajumani eyo endagamuntu 278 ze zaasindikibwayo edda, kyokka abakatwalako ezaabwe bali 9 bokka. Ate mu disitulikiti ya Mudaati NIRA egamba nti yasindikayo endagamuntu 98, kyokka nga abaakagenda okufuna endagamuntu zaabwe bali 10 bokka. Mu disitulikiti y'e Malacha endagamuntu 3000 weziri mu disitulikiti, wabula abantu 40 be baakazitwala bakatwalako ezaabwe bokka, so nga mu disitulikiti y'e Lwengo endagamuntu 2,400 zaasindikibwa dda, naye abeeno 3000 bokka be baakagenda okunona ezaabwe. Bazinona ku ofiisi za NIRA gye muba muzisanga. Mbadde njagala obbakubiriza nti buli omu yeewandiisa, yadde bakusanga ku gombolole yeegwa mu disitulikiti. Okugeza bwe tuba twakuwandikira buyikwe ina ofiisi ya NIRA egitwala, era endagamuntu awo ziri ku ofiisi. Nabagamba nti tujja kubakunga tubawandiike, bwe tuba tukomekereza okuwandiika ate tutandika okubagabira. Naye mbagamba nti naye abo abaagala okuzinona mu bwangu bazigoberere ku ofiisi za NIRA. Weewaawo tulina enteekateeka nti tugenda kuzituusa ku magombolola, naye tumanyi nti eri abeetaaga zikozesa kati. Awo nno mbabuulidde nti endagamuntu gye ziri, era mugende ku ofiisi za NIRA mutandike okunona.
mu ngeri y'emunnira ezzeemu okulabula abakozi baayo abali ku mulimu gw'okuwandiisa bannayuganda okukomya okujja ensimbi ku bannansi okubawa empapula okuzijjuzaamu okwewandiisa. Abantu bettanidde nnyo okulaba nti oba oliawo abamu tebaasoma oba oliawo tebamanyi luzungu bo bagufudde mugano nga bw'ojja okwewandiisa bakutegeerera ne bagamba oleeta omutwalo. Bannayuganda bannange njagala okubajjukiriza, njagala okubafalaasira nga bwe nze mbagamba entakeera nti foomu zino kweziri ku mutimbagano mugende muziprintinge esiringisi 3 oba 5 okweyokezaamu kopi. Awo nno tokkiriza muntu kubbako omutwalo ng'awoza ati jangu kuwe foomu eyo gy'atunda ey'omutwalo etwala muntu mu ggulu oba emuwa obulamu obutaggwaawo. Foomu zino za bwereere bwe ziba teziriyo ku ofiisi muzijje ku mutimbagano ate ne foomu ya fotokopi bagikkiriza. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo okuwawaabira omuntu yenna akwogeddeko ebyakalebule nga munnamateeka Nuuru Nakibuuka Musisiibwa nnyonnyola. Singa omuntu ayogerwako oba awandiikibwako ebyakalebule mu lujjudde, omuntu oyo asobola okubeera nga yeekubira enduulu mu mbuga z'amateeka. Bingi byogera oluusi tubiraba mu mawulire ne bajja ne bagamba nti mukyala gundi yakoze kino na kino, ba mukyala gundi ategeera bwati ne bwati, naye nga gwe mu mutima gwo obuulirawo nga bikwogeddwako byanjwanjwa weekubira enduulu mu mbuga z'amateeka. Era omuntu oyo singa gubeera gumusse mu vvi, kooti esobola okusalawo bakuliyirire oba neesalawo nti ekintu ekyo ekyakoleddwa kyoboola ddembe lyo erikuweereddwa mu ssemateeka, oba singa lubadde lupapula lw'amawulire basobola okusalawo nti olupapula luno tulugaana okuddamu okwogerako okumala ebbanga bwe riti. Omukago ogutaba ebibiina by'obwannakyewa ebitakabanira ennima y'obutonde ogwa Peru mu Uganda gwagala olukiiko lw'abaminisita, gavumenti ne paalamenti bayise enteekateeka etuumiddwa National Agroecological Strategy gye bagamba nti yegenda okutumbula ennima ey'omulembe mu ggwanga nga tetyoboola butonde bwansi. Bano mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe batuuzizza ku Hotel Africana mu Kampala wakati mu kwetegekera okukuza sabbiiti y'ennima y'obutonde n'omukago okuweza emyaka 30, bagambye nti kyennyamiza nti amawanga nga Kenya, Tanzania n'amalala abayigidde ku Uganda ewaabwe amateeka baamala dde okugayisa kyokka nga mu Uganda tekinnakolebwa. Ennambika ezoogerwako eza National Agroecological Strategy bannamukago ogwa Peru mu Uganda bagamba nti zirimu ebinaagobererwa mu kuvujjirira ennima ey'omulembe etatyobola butonde bw'ensi, okuyambako okutangira eddagala ery'obulabe ery'obutonde bw'ensi. Oneni Moses omukwanaganya w'emirimu mu mukago ogwa Peru mu Uganda agambye nti ennambika y'ebinaatambuzibwa ku nnima ey'omulembe esaana okulungamizibwa, n'asaba abavunaanyizibwa ku nsonga eyo okugiyisa ebyobulimi byongerwemu omuzinzi. As a country right now, most of our neighboring in Tanzania, they have approved national agroecological strategies. These two countries came and learned from us here in Uganda in 2024. Whereas we started our processes in 2023, up to now, the strategy has not been approved by government. Ye ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'omukago gwa Peru mu Uganda, Dr. Kyeswa Christopher agambye nti abalimi n'abalunzi bakosebwa basoomoozebwa mu kufuna amagoba agamala okuva mu bye balima olw'ebyo ebikozesebwa omuli n'eddagala eritatta n'obutonde bw'ensi. Josephine Akairu Yimbazi, ssenkulu wa Peru mu Uganda, agambye nti baatandise okukolagana n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo okutumbula ennima ey'omulembe. Ddala twetaaga kano keekadde okuddayo ku nnima yaffe ezabujja obutonde naye n'okulya ebirime ebiba bivudde okulima kuno. Nasi kuno twalyanga emmere nga tugizze mu lusuku, emmere nga ffenna tugyetanira nga etumbula obuwangwa bwaffe n'ennono zaffe. Naye tetugenze tutambula, tetugenze tukola, tugenze nga twettanira emmere gye tuyita fast foods, eno gye tulya amangu. Olukuŋŋaana lw'abeesimbyewo ku bubaka bwa paalamenti ku bifo 9 oluyindira ku kitebe kya disitulikiti e Wakiso olutabuse akulira ebyokulonda mu disitulikiti eyo Robert Musinguzi bw'abategeezezza nti tebalina yadde okuwa amabugo. Omusasu waffe Ssaalongo Kawuma Masembe y'omu ku balwetabyeko. Amawulire
Ssaalongo Kawuma Masembe tunaamufuna gye bujjako.